nali nja mukwata enviiri nzimanyuleko n'ebyo bi makeup biyike buyiisa alyoka ategeera abantu bamutegeere yaawo zaffe tuli bakadde naye mukadde. Mamuli katumba ayanukude sheebah kalungi so nga ate aga Spice Dana n'omukulu Fameica nago ngayina butereevu nkwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwotanaba kubanga osubscribing agenda amaso mukwano gwange osubscribing liking o commenting awona tusobola okubanga ate tutambula fenna butereevu sagala kubanga ate nkukandaliriza era nga ntandise n'omukulu Mamuli katumba oluvannyuma lwono okuba pressure era ng'agamba omukyala Sheebah kalungi byonna gye yabimutuusizzaako. Bino byonna byabadde mu meeting emu Sheebah kalungi gye baakola aba federation mwanatu ebyabaawo ne bisoba era njagala naawe weewulire ku Mamuli katumba ng'atabukidde Sheebah kalungi oluvannyuma lw'okufunamu olungubanguba. Nali nja mukwata enviiri nzimanyuleko n'ebyo bi makeup biyike buyiisa alyoka ategeera abantu bamutegeere yaawo zaffe tuli bakadde naye mukadde. Era nze taddamu siba kummanyira era sina kye mwetaaza n'obulamu bwange siina bwe babanga abatubba aba UPRS bayita mu siba alyoka ngamba onayogera nonsense siba ayogera biki ayimbidde emyaka emeka nze nkaanira muziki wange gwe babbye ebbanga leero siba alaba waali wabaddewo ababaddewo awo mu bintu ebyo era nga balowooza be b'amaanyi. Oyo nno ye mukulu Mamuli katumba abangi bamulaba wali ne mu comment section ne wabawe yambuuza Mamuli katumba yabaaki wabula kati nno omwerabiddeko ng'amaanyi ayina mangi kyokka yo mukyala Sheebah kalungi yavuddeyo n'abyegaana n'agamba oyo omusajja alimba tannaba namukwata nako yadde era ne Kenzo yakyongeddeko n'agamba amazima Sheebah kalungi yabadde eri ne Mamuli katumba ng'ali eri tannamukwatako yadde kakati ye byayogera simanyi na gyabijja kale eyo nno nga tuvuddeyo omukyala Spice Dana ne Fameica bamaze akabanga banono nga bamukwano ddala era ekintu kyabwe tekitegeerikika jjukira Fameica tumulabye n'abakyala bangi nga bano azze akola nabo kolabo ez'enjawulo omwe muli omukyala Lydia Jasmine n'abalala bangi awo wabula tusinga kutegeera Spice Dana era nga bano bakuba akayimba kabwe akamanyiddwa nga Ready kano kakola bulungi nnyo ng'era ogenda ku mutimbagano ogwa YouTube mwanatu ogenda kasanga nga kakabi nnyo kalina views nkuyanja kakati nno omukulu Fameica mwanatu nga takuba kakiisi omukyala Spice Dana yakamukubya atya bano babadde nno bali mu kutambula byabwe mwanatu Spice Dana n'agamba Fameica nze byokola sibyagala munnange sibyagala lwaki okola ebyo Fameica n'amugamba cool down bw'atyo mu kumugamba cool down yamukubidde kapeeke mu bulago n'akamukuba nalo omanyi Fameica munnange mwana w'ekawempe ababaana baba n'omukwano yagumulaze nno mu lwatu jjukira nti Fameica alina interview emu gye yalimu n'atutegeeza nti mwanatu eby'omukwano yabiteeka bbali era tabiteeka mu public naye munnange ng'oli celebrity tosobola kwekeka kamera tosobola kudduka kamera ne wogenda bugenze manju bagamba wuuli agenda kale ebintu by'aba celeb si byangu n'akatono era Fameica yavaayo n'atutegeeza nti essaawa yonna wanaba afunye omuntu omutuufu ajja kuba ng'amutulaga kakati tetumanyi ye Spice Dana oba kubanga bali mu kwekola obusolosolo oba bagenda tusuulirawo ekiyimba omanyi nze mbategeera bulungi kasita batandika okwekola obusolosolo wee butyo omanye ekiyimba kijja twalaba wano mukyala Lydia Jasmine ng'ali ne gundi ono John Black era ennaku wayita ntono nnyo bano ne batukubamu ekiyimba kati nno gwe atamanyi omukyala Spice Dana njagala mukutangalizeemu ono mukyala amanya g'amatuufu ye Ajala Namukwaya era nga okuyimba kwe yakutandikira eri mu ssomero ng'akyali mu ssomero sigamba mbu abitandise kati omanyi waliwo abayimbi abajja mu industry n'agamba njagala kubeera nga Spice Dana naye nga tamanyi Spice Dana yatandikirawa era ng'ono yali muzannyi wa firimu obadde okimanyi yali azannya firimu nno actress mulungi wabula buli kintu kiba n'akadde kaakyo era ono yamaliriza yeega
gasse mu music industry. Bino byonna nno mukwano gwange ng'abikolera wa nga wangalireyo luzira eyo, wabula ono yagenda mu maaso ate ne yeekolerayo akayimba ke ako akamanyiddwa nga Onsaanuula. Akayimba kano Spice Dana yennyini ye yakeewandikira. Obadde okimanyi ekyo? Bwe buno obumu ku buyimba bwe omukyala Spice Dana bw'agamba nti abwenyumirizaamu era bumukolera, era kasita yamalirizaako n'atussaamu koona kanono yakakola ne Palaso. Palaso de Sakafri Boss ono alina ekivulu kye ekimanyiddwa nga Love Fest. Temukyerabira era yabayita mwenna mubeereyo. Alina n'akayimba akalala akamanyiddwa nga Ndi Mulaavu era ng'ako kawandiikibwa omukulu King Saha. King Saha naye muwandiisi mulungi, yadde nga radio ye tewali amukira. Radio ye musajja eyabeeranga ne hit songs ne bakola countdown naye nga ennyimba 7 ennyimba 6 zonna za Moses Radio, ezimu nga ye kennyini yayimba, endala nga yaziwandiikira bayimbi. Kale kali akasajja kalina talanta muganda wange, era bwe twogera ku bawandiisi Moses Radio abeera komwanjaawo ng'omulowoozaako, but may his soul rest in peace. Tukyamwagala nnyo mukwano gwaffe oyo. Saawa zino recently oluyimba Spice Dana lwalina era nga ddwe lukyaliwo lwe luyimba siri regular. Alina oluyimba olulala lwe yazzaako awo. Tulina abasajja balanga Little Boss, Jamie Kalicha naye muwandiisi mulungi naye muganda wange embeera etenaba kubanga eteriira. Jamie Kalicha yafunamu some problems naye nga zikuusaganya ku ancestral affairs. Munange empewo z'ekikirizo. Kale munange wobanga wenna oli eyo ng'olina empewo z'ewammwe muganda wange zikwate bulungi kubanga tomanyi kye ziyinza kukola. Naye eyo twavuddeyo dda. Mwana mwala ono Spice Dana mu siniya ye ey'okutaano yali akolako ne ba Ghetto Kids era oluvannyuma awo yasobola okuba ng'ate ayambibwako manager wa ba Ghetto Kids, bw'atyo n'asibira mu studio era awo music career ye weyatandikira n'atandika okufuuka omuntu omulala ennyo. Era awo yalina emyaka 16 gyokka mwana mwala n'atandika ekisaawe ky'omuziki. Wabula bino byonna abikola naye ng'ali ku ssomero era okumanya nga mwana mwala ono yali ayagala omuziki ng'ajja mu nsawo nga mulimu engoye endala. Kitegeeza we yavanga ku ssomero mwana tu yayitirako ku mabaala ag'enjawulo n'asooka abakubamu ekiziki. Of course toyinza kubanga oli musuubuzi ate n'otwala ebintu byo kyalo gy'obisuubudde. Kitegeeza emiwendo genda tunda layisi nnyo, olina gitwala mu katale mu tawuni. Of course Spice Dana yagenda nga mabaala ag'enjawulo n'abakuba nabo ne bakakasa. Mwana tu batandika ate omubirivingira ne bagamba yes Spice Dana osobola. Mwana mwala ono yamanagingibwako omukulu Emma Carus era nga sawa zino ali under manager Roger nga yakikwasaganya ekintu kino, yadde nga abamu bagamba munnange n'ebirala abikwasaganya naye ekyo tetukirinaako bujulizi. Of course Bannayuganda bo babeerawo kubanga ki nga bakuba era basobola okukuba naawe n'owulira nga mbutuufu Kiyuganda kikutamye, naye wobanga oli celebrity kintu kyolina osooka okuba nga ate omanyira bye bigambo, because oba tosobola bigambo muwana wange ogenda kumaliza nga ekintu okitadde oyagala okudda nga tekyali mukisa gwonna. Bannayuganda bakuwa omukisa ogwo era ogwonoona muganda wange teri comeback. Tulaba omukulu Zabafana agezezzaako ekintu kino kipandapanda alabike nga akomawo ku ssiini naye ekintu kikyaganye kikyakalubye. Tuziraba kolabo azikuba kumukumu naye ekintu kikyakalubye. Kitegeeza Bannayuganda bakuwa omukisa gumu ogwonoona eyo eba chance yo nga egenze. Butereevu mukwano gwange oyo yabadde Spice Dana era nga otegeddeko ebimu ebitonotono munnange ebimukwatako. Olw'obudde mbadde nsaba nkome wano nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga, likinga, commentinga tusobole okuba nga ate tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.